Ampuliriza nkulamusizza era nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula akabi kali mu kulwa ey'ekitabo Agamyuka omutezi. Ye ssuula nsooka okuyiga ku by'obufumbo twagifundikidde era nga bwe twagimalidde nga munnaffe Abdul Tabula ne munne Hasifa Nakayiwa bamaze okukakasibwa nti bafumbo. Nkusaba onzikirize ntandikira awo wennyini nkutwale n'essula yaffe eno akabi kali mu kulwa. Essimu mukama wange gye yankubira ng'omugole yakamala ennaku 2 zokka mu kisenge nali sigisuubira kubanga ennaku 2 mu olumu ze yali ampadde okuwummulamu nali nakakozesaako 9 zokka. Nga sinnagikwata namanyirawo nti teyali yakunjozaayoza olw'okwefunira omufumbi w'ettooke kubanga eyo yali yaginkubira eggulo limu nga twakamala okugattibwa kati ate wuuno yali akubye endala. Namanya bumanya nti ku kyoto kuliko Mbajja ne Mugema. Mukama wange yayogera bw'ati, Tabula ononsonyiwa naye kwata kamera otuuke mangu ku National Theatre awatali kuwannaanya, akabi kali mu kulwa. Yajjako essimu nga tampadde mukisa kumubuuza kibuuzo kyonna. Nga bwe bagamba nti omutongole agaana agenda, nange nayambalira ku mugongo nga nswa era mu ddakiika nga 15 nali natuuse dda mu kifo mukama wange we yali andagidde okugenda. Abantu baali bakuŋŋaanya obukuukuulu ku mbalaza z'ennyumba ate ng'abalala bakutte ku matama n'okwewuunaganya. Nalabawo omukazi eyali akuba ebiwoobe okukirako ennyonyi nakizaaliza etuuse mu kisu kyayo n'etasangamu baana baayo. Ku biwoobe yawerekerezaako n'ebigambo nti, guno omuzannyo nga gunaamalawo abantu. Nakululi namanya nti Juliet yattibwa lwa muzannyo guno. Kaakano wuuno naye Kazibe bamusse. Naakaabira wanze amaziga ag'omumukka. Ye ate ndikibuulira ani? Ndikibuulira ani nze? Ebigambo by'omukazi ono naddala ekigambo ndikibuulira ani byampulikikira nga kyeyitabya eyeekoonye ku mayinja g'ennyanja eri ewala eyo mu masosso n'oluvannyuma n'ekomawo gye ndi. Natandika okwebuuza nti, ebigambo ebyo ndikibuulira ani? Nabiwulira wa Kazzi? Najjukira mangu nti bye byali ebigambo byennyini bye nalaba ku kapapula ke najja mu nsawo ya Meeja Kaberenge ku lunaku lwe yanneegezaamu mmale muleke mu gwebusami nga yeemagaza olwa California gwe namukuba. Mu kifo ky'okugenda awaali entabiro y'ekikangabwa nasalawo nsooke mmalire ebirowoozo byange ku mukazi ono eyali ayaziirana anti ekikwanguyira naawe okyanguyira, empogola weeyasiza w'otandikira okugisuza. Namubuuza ebibuuzo ate naye Katonda n'annyamba n'abiddamu. Ekimu ku bibuuzo bye namubuuza nti, kikangabwa ki ekiri wano? Kazibe bamusse batya era lwaki? Koye nti, ndabye abasajja 2 nga bafubutuka mu ofiisi ye, oluvannyuma ne mpulira ekyedomola wansi. Kirabika bwe bamaze okumutuga ne bamunyuugunya wansi nga bamuyisa mu ddirisa. Ko nze nti lwaki bamusse mu kulowoozako? Koye abadde n'omuzannyo gwa katemba gwatutendeka nga gukwata ku musajja eyatta mukazi we nga yagutuuma erinnya ndikibuulira ani? Nze kwe kumuddamu nti, nnyabo gwani era okola ki? Koye nze Asumputa Nambirige nga nzannyira banaazizza Dramakiters. Namusaba ennamba y'essimu ye n'agimpa mu bwangu ng'obw'empungu. Nasoonooka ne ntuuka awaali wali omulambo gwa Kazibwe. Okusinziira ku bubonero bwe twalaba ku mubiri gwe kyalabika nti yasooka kwerwanako wadde ng'abatujju baamala ne bamusinga amaanyi. Poliisi yali etuuse era ng'erindirira mu mmotoka yaayo bakuntumye okutwala omulambo mu ggwanika.
nga sinnagenda ku mulimu kuwaayo ggulire lino nakuba enkyukira ne mbuuza omukazi oli oba nga yali amanyi ewaakazi we. Yandagirirayo bulungi ne nkoleeza mu mmotoka yange ntere ntuuke ku mukazi we nga tannafuna mawulire ga kufa kwa bba. Namusangayo ne mweyanjulira nga munnamawulire wa muyizzi. Namubuuza obanga bba yali yamubuulirako ku bikwata ku mulimo gwe. Yeekanga n'ambuuza ensonga emubuuzisizza ekibuuzo ng'ekyo so nga nali wa ddembe okwemwebuuliza n'ampa bye njagala. Namutegeeza oba kaŋŋambe nti namutimba bbula nga bwe nali ngezezzaako okumukubira essimu naye nga tagikwata, so nga ate bye nali ngenda okumuwandiikako byali bijja kumugasa nnyo mu mulimo gwe. Yasalawo okumbuulira okukubira bba essimu mu kiseera ekyo. Akakasa amazima gange. Essimu bwe yayitamu ne ntambulirawo kubanga namanya nti poliisi egenda kugikwata emuwa amawulire g'okufa kwa bba. Enkeera sitoole eno twagiwandiikako amawulire matono nnyo, ebisinga obungi ne tubyesigaliza. Twali twagala okusooka okukola okunoonyereza namutaayiika tulyoke tuveeyo n'eggulire erinnyonnyola obulungi akawonvu n'akagga ku ttemu lino. Ng'okuziika kuwedde n'addayo ewa nnamwandu okumukubagiza. Namwetondera olw'obutamutegeerezaawo nti bba yali attiddwa kubanga obwo tebwali buvunaanyizibwa bwange. Obuvunaanyizibwa bwange bwali bwa kumuggya mu mawulire agaliyambye mu kuzuula abantu abaatemula bba. N'addamu ne mmusaba ambuulire kye yali amanyi ku muzannyo ndikibuuliraani baawe bwe yali atendeka mu kibiina kye eky'emizannyo gy'akatemba. Tezaagwa ntulege kubanga guba kuba muyiggo gwa nsolo ku ttale nafumitanga binsongola ekudde n'ejjembe. Namwandu yantegeeza nti Joseph Lubyayi mutabani wa Mmeeja Kaberenge ye yali awadde bba ekiwandiiko nnyina Anet Kaberenge teyaleka nga tannatirimbulwa batujju. Ekiwandiiko kino kwe kwali kutambulira omuzannyo ndikibuuliraani ogwali gunaatera okuzannyibwa mu National Theatre. Namwandu yeekuba mu nju n'atinkuula mu bintu bya bba n'asobola okunfunira ennamba y'essimu ya Joseph Lubyayi eyali mu mwaka gwe ogusooka mu Kyambogo University. N'addayo eka nga nkuba nkwawa kubanga nali njolekedde okutuuka ku buwanguzi n'okuzikiriza omusajja ono Kalibutemu poliisi gwe yali eremereddwa okugwa mu buufu. Ampuliriza, eyo yebadde essuula yaffe Akabi kali mu kulwa. Bw'ekyo bwerabise. Ekitabo tukitwaliriza era tunaatera okukiwumbako okutuusa lwe nadda n'ekitundu ekirala mu ssuula era endala ndikibuuliraani. Mubeere bulungi, mweraba.